olaba Jakana alina ka clip ke yakola nga agamba mama nti ondaba mama mutabaniwo naddayo n'enfu baby. UgandaEyenkya. Aze nali nakawere nga sena bwendeko omwana. Era yangamba nga Janati jangu bonna bagambe bajje bwe mbubeerawo mba n'obulamu. Munzizaamu amaanyi bwe mbalaba nga mwenna we muli mujje. Nengamba mama yakulekeranga omwana ngende buli lunaku ndabe mwannyinaze kubanga agamba bwe tubaawo awulira obulamu. Mama bwe yatuuka ku Jakana naga mwana wange UgandaEyenkya. ate nga nina kunnyonnyola obulumi bwe ndiko nti munnange gw'okubira yafa UgandaEyenkya. Nangamba sister olukindo bw'olulaba n'ebiwuzi byalo bagenda kuddamu balubaage mama nsabira nemusabire nemugamba Jakana toliva musaala zange ebbanga lyonna Mungu atuwadde obusimba tetugulabangako guno naye Allah ajja kuzza bamugumu taata. Jakana yali ayagala nnyo abaana be nnyo nnyo mukulu ddiini nnyo nga bw'owulira. UgandaEyenkya. Kwaniriza go wena tugoberera mu kawungezi k'olwaleero oba mu ttuntu oba okusinziira w'otulabira kabube nga budde bwa kumakya. Eno ye TV10 gano mazima saako ne UgandaEyenkya. Era nga program gano mazima mwe tukolera okunoonyereza okwo okwetengeredde ku mazima. Era nga buli muntu ayina ekyo kyasobola okwogerwako nga kya mazima tusobola okukiteekako essira okusobola okulaba nga tuleetawo embeera ezza kye bayita sanity within our society. Nze Dean Lubo Wasaava entebe y'olwaleero ya mukisa etuddeko Dean Lubo Wasaava Sekiranda Saalongo kuliko Wamala Moses n'atutudde wakati ye mukyala ababadde bagoberera emboozi eya Paul Kalenzi gwe yayogerako amanyikiddwa nga Janati Nadduli ye mwannyina w'omugenzi Jakana Nadduli jali Mungu amuwumuze emirembe amuwe ejjana eyetengeredde. Ensonga emuletesezza olwaleero tukyagoberera emboozi y'okumanya kiki ekyaviirako Jakana okufa. Weewaawo okufa kwe kulimu amatankane mangi okusinziira ku ebyo ebijja byogerwa. Twali badde oboolyawo tumuleka awummule emirembe naye olw'ensonga nti ebivaayo amaloboozi nga googera nga gawaawaala gatuleetera okwongera okuwuliriza abalala abavaayo. Emboozi ya Kalenzi yabaddemu ebituli bingi oboolyawo okusinziira ku babadde bagigoberera n'abo abalina kye bamanyi ku ebyo byayogera abavuddeyo nga babisambajja oba nga babiwakanya. Olwaleero tutuuzizza omukyalo ono nga kye twetaaga okumanya byebyo ebimu ku byabadde bimwogerwako ebimu ku byogerwa ku mugenzi saako ne Paul Kalenzi bye yabadde ayogera oboolyawo bituufu oba si bituufu. Kansooke mpeewa Wamala omukisa ababuuzeeko n'oluvannyuma tuyite omugenyi azze olwaleero okulaba nti tukkaanya ku nsonga zino. Tubaniriza bali ku Mikutu TV10 gano mazima ne UgandaEyenkya mwe bali tugobeyo tuwa response wa feedback kwebyo tubaweereza kituzaamu amaanyi. Bw'obeera nga oli ku Mikutu gyonna ojjagenda mu playlists ogoberere Who Killed Jakana Nadduli ku Mikutu gyonna okugoberera emboozi tuzze nga n'okudiginga deep okutegeera ebyaliwo mu bulamu bwe ssaako n'ebyo ebyamuviirako okufa nga mukulu wange Dean Lubo Wasaava bw'akutegeezezza. So playlist eyo twagikoze already ogoberere kuva kwesooka okutuusa wano we tuli. Kalenzi Paul ono byayogeddeko bye twagala tunnyonnyoke kuba bonna twabagee tujja kufuna omu ku omu okwongera okunnyonnyoka buli ayogerwako n'oyo gwe twafunako information naye kennyini eyagenda ng'ayogeddeko bye yasongamu olume to hear their story n'okunnyonnyoka kiki kye baagendera in case it's true. Era tutegere n'okutegeera lwaki beekuusa oba balabika ku crime scene ku kufa kwa Jakana Nadduli. Muganda we gwe tuleese olwaleero Janati Nadduli tuwayeemuuko ku ebyo ebikulu ebyayogeddwa mu mboozi ezasembye oba eyasembyeyo tugende ddala mu maaso tutegeere amazima ate tumanye n'obulimba we buli. Tukwaniriza nnyo Katebe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Amanya go tuyinza okuyita amalala ng'ate g'olina nedda sebo amanya gange nze Janati Nadduli. yakwogerako nnyo. Yeah, I'm called Janati Nadduli. Mukulu w'omugenzi nze nali mweyitira Jeke adda kunze mabega.
Nze mukulu we eyalabikiddeako mu mawulire nga njogerwako byempita ebyakalebule bye sirinaako kumanya wadde. Sooka okulamusa ku batulaba, mbeebaza emirimu gye mukola, n'okusingira ddala neebaza nnyo Katonda atuwadde obulamu ne tubeerawo ku lw'abaana b'omugenzi, ne tubeerawo ku lwa famire. Naye nsinga okwebaza ennyo mwenna abali eyo mu ggwanga muno n'abali mu diaspora abatukwatiddeko okuva mu Buganda waffe bwe yava mu bulamu bw'ensi. Mubaddewo ku lwaffe kuba taata yabandaga mu kamera on Zoom tinze ali responsible ku byonna ebikwata ku mwannyinaze. Taata bwe yali ampaayo gye muli yali alina ensonga ze. Tuli abaana bangi nga bwe twazaalwa, naye yasalawo n'alonda nze Janati Nadduli ku lwa mwannyinaze Jakana Nadduli. Era nga buli ekikwata ku estate y'omugenzi, I'm the person responsible. Ntudde mu programu eno, gano ge mazima nga njagala to make it clear mu maaso gammwe, musobola okuba nga muwulira ebigambo bingi ebinjogeddwako. Erinnya lyange lyogeddwako nnyo, naye nasabye nfune omukisa guno nsobole okubaako kyentangaaza ku nsonga ezoogerwa ku mwannyinaze. Ekigambo ekyokubiri kye ngenda okuzzaako, nsaba Llo w'ekitiibwa awummuze muganda wange mu mirembe, era musaba Llo w'ekitiibwa amuwe ejjana ey'emirembe, amusonyiwe ebyamusobako ng'omutonde, amusaasire kuba ye Katonda omusaasizi. Nsaba Llo w'ekitiibwa Jakana Nadduli, the one I called Jeke, owummule emirembe. UgandaEyenkya. Sijja kulwisaayo, nja kugenda busimbalaala. Amiina. Ebigambo ebyayogeddwa Paul Kalenzi. Esebo. Omumanyi oba tomumanyi? Paul Kalenzi ye muntu gwe sisobola ku describinga nnyo kiri awo nga nze Janati Nadduli. UgandaEyenkya. Because ye muntu gwe tulabye mu katayimu nga mwannyinaffe afunye akabenje ne mu mwannyinaffe okufa. In fact nze mumanyizza nnyo nga nze Janati Nadduli, mumanyizza nnyo after the death of my brother. Kubanga omuvubuka oyo yabeera ne mutabani wange gwe bayita Lule eyagwa kabenje ne mwannyinaze n'avaako okutu, mwenna mwamulaba. Kati egyo gyali mikwano gyabwe. Saafangayo nnyo time kijaze buli ajja abeera muntu. So omwami oyo anjogerako, omuvubuka oyo anjogerako, mulabye mukadde nga muganda wange amaze okufa. Sirina nnyo kyamaanyi kye mumanyiko, siyinza kulimba nsi. Yes. Kituufu mwalina empalana ne Jakana? Era ekintu ekyo kindese mu kamera nkiclarifying. Tetulinaawo wadde eddakiika n'emu nze ne Jakana nga tulina empalana yonna ennene oba entono eyinza n'okundowoozesa nti ensanafu emulume, sikiwulirangako. Okusinziira ku Paul Kalenzi agamba Janati we mbadde simanyi ngulabye lwali, yadde nga muzeeyi mumanyi nali nzizeeko, ne Jakana nali mumanyi. Janati Nadduli ne Aleese wamu ne Babula mwali ba inside abaali bapangisiddwa okulaba nti mujjawo obulamu bwa Jakana. Kakati mukama wange, since I'm not concocting any story, abantu abali mu picture boyogeddeko nti Aleese ne Babula, mbadde nkusaba nnyo nsooke nkuwe butya nze bwe nzize nga mpangala ne mwannyinaze okutuuka ku bulamu, kubanga waliwo ebintu ebimu ng'ojja kubifuna mu history of ourselves, me and Jeke, okutuuka ku bulamu bwa Jakana okuvaawo. Kuba ekyokuba nti nina obutakkanya ne mwannyinaze, ekyo kyo kya bulimba. Ekyokubiri, mu Baaluganda ffenna nga bwe tuwangaala, Jakana Nadduli nalabye Kalenzi ng'agamba nti Ali ye yali amwagala kuba Oluganda lwe, yakulimbye n'asimbawo n'ekitooke. Jakana nga nze Janati and Jakana twali tulina bwe tukuliriza amannya gaffe mu famire agatandika n'ejje. Ye muntu gwe nawangaala naye ng'amanye ekinnuma inside kuba yali mwannyinaze bwe nalonda okubuulira ebinkwatako. Era nga ne bwe mba nina ekizibu mu maka gange, it's Jakana to know.
Jakana ye muntu abadde mu bulamu bwange nga nange ndi mu bubwe. Njagala nkubulire okumanya tumanyiganye ne Jakana ebyasukka ku Luganda. Even my husband n'abaana bange, omwami owange, ku baganda bange bonna bennina amanyiko baana ba Jakana. Why? Twabeeranga tukolagana ffenna. Muganda wange bwe yawasa omukyala eyasooka n'azaala abaana basatu. By that time yazaalanga nzaala nga tulina abaana baffe bakulira wamu. So we loved one another ng'abaana ba Jakana babeera wange. Kyenkugambye nti omwami wange mu baganda bange bonna abaana bamanyi nti bamukoddomiwe okusinga amanyi ba Jakana because twabeeranga ffenna mu bulamu. Era simanyi muntu wajjajja okuleka ng'alina kiriipu ng'omugenzi yali akyogera mu bulamu nti muyinako empalana naye sikimanyi mu bulamu. Sikimanyi. Jakana tuwangadde naye ne bwe mba nina akakola obwekati bwensooka okubuulira. Era ye muntu asooka okumpeereza ssente ku ssimu. Ebigambibwa nti wasanyuka nga afudde bipo. Sebo mbadde nkyakunnyonnyola. Butya bwe nzize nga mpangala n'omuntu kubanga bwe mbadde mpangala naye ojja kujjamu ku bigambo by'oli bye yayogedde nti bano baali bawalaggana yatuuka n'okukola ki? Okutta oli. Njagala mbabuulire twawangala ne mwannyinaze mu bulamu nga tuli omuntu omu era nga ŋŋamba nze ngenda kwesimbawo. Sister, lwaki togenda ne weesimbawo wa ewaffe obusobozi obuyina ne mugamba no sisabanga nakubwa n'abakyala bwakyalo. That is not my calling. Bw'oba oyingira mu politics, it's your calling. Nze nange nina ebirala bye ntegeera business gye nasoma era ndi mu business. Kati twawangala ffenna nga tuli bamukwano talina kyange kyatamanyi. Era neewuunya nnyo mu butuufu mpulira ngo emmeeme ennuma omuntu okugamba nti nalina grudge ku muganda wange takyasobola kudda kweyogerera nga mu butuufu bamuteerawo obuteezi bye basanze. Famire yange mama ne taata bamanyi enkolagana yange ne Jakana. Nkujjira Jakana yayingira mu politics n'abeerako ebintu bye yayogeranga mwe bennyini bannamawulire nga mubimubuuza. Saabifangako nnyo. Yafuba alina emikutu gye gye yanteekangamu nga nze sisita we. Ne mugamba JK, sisobola group chat. Badde nkusaba nnyige left button. In good faith ne tudde eno mu inbox ne mugamba naye nnyamba sisobola group. Sangako message nga mutwalo. Sirina budde bugenda kulaba ki? Messages zino naye wano wange olina ky'oyagala mmanye. You let me know. Ne tukkiriziganya. Kakati Jakana abadde mu politics nga bwe mumumanyi mwe mubadde naye nnyo okusinga. Ajambuulirako yankubira essimu n'angamba sister nafunyeemukko obuzibu konze buzibu ki mukwano n'angamba sister bannoonya ebiseera ebyo mumanyi drone bwe zaanoonyanoonya nga abantu babawamba biki nankubira essimu n'angamba sister drone zinnoonya nze gwe bagamba nti nayinako obuzibu naye n'angamba mbadde nkusaba ogambe muko ti ebiseera ebimu nja kusulangawa ewuwo ne mugamba JK kino bwe mba sigambye muko you have a right, you're my brother. Oba olina kyonna ekikutaganya wombeererawo bwe nina okubeererawo. Drone bwe zajjanga omwana we namulaba nga abagamba nti emmotoka ne after his death zajjawo. Kati zaalinga zimunoonya. Ndowooza waliwo nga bambi era nga omanyi nti kumi terikyawo omu. Bamubagulizangawo ne bamugamba nti ekiro waliwo abakola ki. Abajja mba ndi awo omusajja watunga ajja ne kabuuti ye. Yajjanga n'omwana oyo mutabani wange Lule. Ne bankonkona. Lule n'afuna gy'agenda mwannyinaze n'ayingira mu nnyumba ne yeebaka ne mmukweka. One time natya nnyo kuba nali muzito, nali mukyala muzito. Ne mugamba nti JK, ondaba kati obulamu buli kawuzi. Watifu omuntu akoze ettima, n'agamba nti wange woosula, buli bakunoonya obeera ozze wange. Why don't you go to daddy's place? N'agamba eyo bamanyiyo nnyo, naye tewali akumanya olw'okuba toli mu kamera. Bwe yannyonnyola ne nkitegeera. Ne mugamba it's okay. Anytime you feel like, come home. Naye ng'akukubira n'agamba nja batataaganya nja kujja kiro nja kujja bwe buti nga w'omanyi ebintu bya Uganda ne politics waabyo. Kakati ekyo bwe twakiwummulamuko ne bamuwummulamuko yaddamu n'ankubira essimu n'aŋŋamba nti sister waliwo abantu abannondoola mu mmotoka bwe mba ndi ku digi yange eno good husband. Buli lwe nkiteekako bwe nti ngende ku university okusoma waliwo abantu abannondoola mbalaba mu side mirror yange. Naye njagala mbuulireko ne taata. Ne mugamba ekikulu oli mu politics. Politics is a dirty game. Abantu babi JK. Naye olw'okuba yali mumalirivu nga it was his calling teyakifaako. Kakati baasala amagezi gonna. Taata bwe yamugamba n'agamba mwana wange va ku ki? Va ku bike. Katugule emmotoka. Teri yajja kuba agimanyi.
ove ku bike gye bakola ki bamanyi kuba yagijirangako paka ku university eno gye yasomanga lo ku KIU. Kakati we yaŋŋamba ebintu ebyo I felt touched. Ne mugamba ye tugenda kukola tutya. Ne mbeerawo nga 50-50 sitegeera na kyakukola. Ne mugamba Jeke nze ndi mukyala wa ddiini. Kankuse musaala. Sabala w'ekitiibwa akuteekeko obukuumi bwe. Akukulembere ng'era akuveko emabega. Byonna gy'ogenda ebintu bye bikole ki? N'abakulondoola bakuveeko. Which kind of people are those abakulondoola? Nagamba siyinza kukubuulira naye mmanyi. According to the information I'm giving the country, wayinza okuba waliwo abafiiringa bad about it. Kati ne tukikomyawo. Tutambudde ne Jakana tutambudde. Mba ndi awo nga Jakana ngamba nti waliwo abankubira amasimu nga bantiisatiisa. Namugamba Jeke oba olinyemuko ku kyawakati kuba nali siri so used ku YouTube channels z'ebintu byateekayo. Lumumba ntudde ne taata ewaka nga ndaba omukyala bamuyita Katana. Mukyala ye Katana oyo bakyala bano babeera ku kimeeza kya CBS abakulidde mu politics w'ekimeeza kya CBS. Bamuyita Katana, bamuyita mukyala Omunyarwanda, Buchana yes. Mukyala Buchana waliwo sister wange ali Sweden yampeereza ka clip. Nangamba Janet oli mukwano gwa Jakana and you can talk naawulira. Monsi tubeeramu n'abantu nti gundi amuwuliza kuno tamuwuliza. Nangamba tunuulira akantu wako olabe. Ne ntunuulira mukyala Buchana ng'agamba nti okusinziira ku Haji Nadduli bwe tumumanyi ekitiibwa kye tumuwa emirimu gy'akoledde eggwanga lino omwana ono Jakana Nadduli yeetagana kutwala ku DNA ayinza okuba sina mwana we. Okusinziira ku mwana ono byayugidda simanyi Abanyarwanda babate simanyi bwemubalaba mu bakole biki simanyi mu bikole biki. Naturally nze Jakana Nadduli mpangadde n'abantu Banyarwanda obulamu bwange bwonna era mwannyinaze yalinga akimanyi. Omukyalo oyo bwe yateekayo akantu ako I was so touched kuba ne bakwano bange bennyini Abanyarwanda bambuuza Jakana yeesize ki ennyo. Ne mbagamba nsooka kubiraba ate sijja kusooka kubiraba kwokka nja kusooka mu consulting endabe kuba sometimes mwogera ebigambo ebitaliiko mutwe na magulu. Kansooke I get it from the horse's mouth. Ekintu ekyo kyampaliriza okukola group chat eya family. Nenfominga group eyaffe ey'aba family baganda bange etuzaalwa nabo ne Jakana. Nenteekayo ka clip ako. Ne mugamba mwannyinaze omanyi bulungi nti mpangala n'abantu baggwanga ly'obadde oyogerako. In case wabiyogedde mbadde nsaba omukyalo ono nneme kwongeramu kyange owulirize byakwogeddeko. Wabwe atuuka nti taata ateekwa okuba takuzaala olw'okuba olina bye wayogedde ate ekyo kiba kikola ki kinkwatako ng'omuntu. Nsaba tusharinge wamu ne baganda bange tubeeko kye tukola in case oba okwata ku kyawakati oba okyusaamu the way you're speaking to people kiri gy'oli. Baganda bange buli omu yawa comment ye nga bw'asobola ne mwannyinaffe n'abaako kyatugamba nga ffe aba family ku biki. Naye yalumiriza nnyo nti ebintu ebimu Buchana byayogedde in fact n'ebisinga tannabyogera era yasembayo ng'atuwa nti mukyalo oyo mu contacting aleete akatambi ako kennyini omuli ebigambo ebyo byagamba nti nakoze eki. Nze sibimanyi ebyo byo sibimanyi. Sisobola kukikugamba. It would have been better senga abadde waali. Never. Era nkugambye nti olunaku omukyala Buchana lwe yayogera n'atuuka n'okugamba nti Jeke yeetaaga okutwala ku DNA ebalaba oba ddala mwana wa Haji according to the discipline of my family kyankwatako. Era ne mugamba nti omukyala bw'aba alumiriza nga wabyogedde mbadde nsaba olinyeko ku kyawakati. Kuba jjukira oŋŋambye waliyo abakunoonya. You don't know whether oba abantu abakunoonya be bamu ku bantu ba group ezo z'oyogerako. Era walaba omwami Gashumba ng'agamba nti omuntu eyatomera Jakana yakola bubi wandikitomedde n'okitta. Kati omuntu bw'owulira ebintu ebyo nga byonna byajja bibeera ku mwannyinaze nga mulamu n'olaba omuntu ono ng'avuddeyo akyusa story ayagala okubijjisanze Jakana Nadduli
neewuunya nnyo mwami Ddiini era nagamba whatever it will take I will come and clear my name mu maaso g'abantu. Otegedde bwe nzize empangala ne mwannyinaze omwami oyo sijja kulimba nnyo mwami Ddiini, nze ndi muntu I'm minding so much of my own business. Bw'aba brother wange ng'alina his own life simubeerako ku luwonzi nga mwana muto. I have kids too ab'okubeerako kuba bakyali baana. Naye mwannyinaze bw'aba ayina ebimukwatako sibibeerako nnyo nti gundi gwe no I'm not that kind of a person. Era omuntu aba akolimbira bwerere. Kati oyo Kalenzi nze nkugambye nga nze Janet in the introduction mulabye mu biseera ebya mwannyinaze ng'agudde ku kabenje ne mwannyinaze okuvaawo. Taata yamuwaako erinnya n'amulama. Sibimanyi. Ebyo sibimanyi sinza na mukwano nalabye klipu za Kalenzi era nakubidde taata ne mugamba bino byabaawo ddi kubanga bw'ozaala omwana omwanjulira ffe ababaddewo awaka. Tolina mukolo gwonna gwe watwanjulira Kalenzi and is saying wamuzaala n'omuwa n'erinnya. Haji nga bwe njogera erinnya Kalenzi talitegeera. Until when we mugamba nti taata omwana gwe wawe emitwalo 8 akole emmotoka n'azibba omwerabidde n'agamba sokoleke Kalenzi yabba ssente za Haji. Exactly. Ate nga Haji Kalenzi agamba Haji yamuwa ssente zagenda kutandika bulamu. Kati nze kankubuulire. Soke tuddeyo waliwo badde ogamba bino jabbireeta oluvannyuma. Biriwa byendeeta oluvannyuma ebya Kalenzi. Taata wali w'ogambye amujjukiza Exactly. Yamuzaala mu kika. Ebyo sibimanyi. Nakizibudda nti sibimanyi. Taata yabikkiriza. Simanyi. Era Haji bona omuteekawo n'omubuuza kuba mwagambye buli gwe yayogeddeko. Mu clip ze yabadde ayogera ku taata waffe simanyi ne bakuteera obutwa mu motoka Haji abimanyi so mujjamu invitinga ayogere oba yamuzaala ffe bwe bakuzaala ewaffe baba bakuzadde ebirala ffe tebitukwatako. Oba ofuuse muganda waffe kalaasi kitaffe kasita atugamba nti oyo kalaasi ffe tetulina okuwakanya kwonna. Bangi nnyo Mukulu Ddiini tukuze n'abaana betusharinze nabo same bed same plate same home same schools 201. Taata abadde muzanganda exactly. Omwana n'ava najja natula ku shedi tumanyi mugenyaze ayina ensonga ze kuba taata waffe nga mukulembeze n'agamba jjajja nkuba siddayo. Namugamba maama obuzadde omulala wuya ndi jjajjaawo amukuba jjajjaawo wasaidiwa tibweti nebweti nze naye siddayo. All of a sudden you become one of us. N'abaweerera n'abalabirira abaana bali mu diaspora nga bava mu maka gaffe nga tusisobola nakugamba nti bamuzaala wano naye nga tukoze naye obulamu bwonna. Kyenkulaga nga tonnansalako omu ku baana abo be twakula nabo taata waffe n'amuweerera ne tumwagala n'afuuka brother waffe ye yali ku scene nga Jakana agudde kabenji. He called me. I had a revisit ewa Dr. Kayonza ku Mitiana nga ngenze n'emmotoka ennene nankubira n'angamba sister brother agudde wano kabenji naye okumusanga n'obutamusanga era nagamba drive oyo wa Jakana yennyini kuba kati ye driver waffe nti essimu Christopher jankubidde ntiisizza ngenda omubuulira nga baamubuulidde dda nagamba nti nange bankubidde nti Jakana ne Lule bafunye akabenje ne mugamba nga yo not moved nze mpulira nfa oba eddagala tulireke ngende tutwale motoka ndabe mwannyinaze butya bwali. Omwana oyo yakwata emitwalo 9 n'agiwa ku kiriniki Jakana we yasookera. Najjukira bakadde baffe baamulera najjukira oluganda lwe twafuna n'asasula essente n'abeerawo ku lwa Jakana n'envugirira speed paka ne okutuuka ku Jakana nga sisobola kumutegeera okutuuka ku Lule nga ndaba ng'omutu gutalinako kwegamba subhanallah. Tubana wamala Kalenzi wamusangawo. Kalenzi ye ku byayogera kuba namusanganga nnyo ewalize wawe olumu twakolerangayo vidiyo emabegako eri okutandika ku Delta kuba ntandika ne Jakana ku Delta TV yali 2019 nga tusemberera okumumalako awo wonna Jakana nga yeevugira emmotoka ye nga tannafuna kabenje naki ze twakoleranga ku Passion ze twakoleranga ku network Jakana nga yeevuga ajja Kalenzi ono mulaba tumaze kalulu amazima mwaka guwedde
Jakana ng'avudde mu kabenje awo we nalabira kuba nakikugamba dda nti Jakana ayina engeri nayina like mainstream ne online ng'awamu mainstream empamba n'enziririzaamu eno online ng'ogenda okudda eriyo channels ezimugize ne kankando ze yatekinga the Lion's Share naye kale nzimutegeera nnyo oba mugenda okumulaba ng'amaze kugwa ku kabenje wano mu nsonga ya ddwaliro awo. Atuli ensambya. Yes. Nze wetandikira okumulabira enewaaliza olumu we twalikodinganga n'olumu bwe yagendanga ku ddwaliro awo wendabira Kalenzi. Ebibuuzo bikyali wakati awo connection ya Kalenzi okujja okuyingira famire yammwe n'aleka emirimu gye gyagamba gye yali aliko n'ajja taata n'amuzaala n'amusuubiza omukolera galagi n'amuwa amannya agamuleeta mu kika kyammwe bulungi n'abeerawo we sikwataganira bulungi. Kalenzi bamukwatira emukono bamutwala mu kkomera e Butuntumula bamukutte bya aido ne bamutwala e Butuntumula. Jakana ali luddawa. Then ne bamutwala e Butuntumula. All of a sudden Jakana bamuwambye naye bamututta asisinkanye Kalenzi e Butuntumula. Oli ali ku keesi ndala bamugambye akomewo after 15 days. Ate after 5 days bamuta. Secondly, ate keesi mbutalina fayiro gye bamuvunaana. Mukulaba kwa mwenga family before we come back to the questions ezikwakyuzingibwako. Mukirinako mu 20 oboli awo baba plantingamu abantu abavirako okufa kwa muganda wamu nga namwe empala naza mwe kwezirize bagamba. Kati sewa Mukulu Saalongo njagala nkubuulire. Omwana oyo gwoyogerako Paulo Kalenzi era yanjogedde I don't know. Kuba omusajja omukulu obeera wuwo, omusajja omukulu okola mirimu gyo, omulenzi yabeera nga ali mu bintu nga Kalenzi byakola. Mwannyinaffe bwe yafuna akabenje, Katonda yamuwaayo ko chance ey'obulamu n'akomawo mu kamera alina bye yayogeranga. Era ng'abantu abafunye obuzibu baatubuuliranga ebintu biyitirivu nnyo according ku bye yali ng'ayogera ku YouTube channel ezo ze mwamuteekangako. Abantu bajjanga ne basympathizinga naffe ne batusongeranga mu bantu nti gundi oyo baamutegamu nnyina mmwe amutte naye bwe twamulabula teyakola ki teyawulira erinnya ne baliteeka wali. Kalenzi yennyini gwe twogerako essaawa zino baamwogeranga nti baamuplantinga era ne batugamba nti ne mukomera okumutwalayo baali baagala abeereko byatuukiriza mu kkomera kuba tetwamanya butya Kalenzi bw'anyumya emboozi ze ez'okumukwata. Nze Janati siyinza kulimba nti Kalenzi yali akola bino kubeera olwedde nali simumanyi era nga simanyi butya bwe yajja okubeera mukwano gwa Jakana. Naye nenzijjukira nnyo ekintu kye batugamba nti Jakana bamuteze omuntu ajja amumalirize kubanga accident oli yali musiru teyamutomera bulungi kumutta kuba yali nnyangako bw'ati n'awulira n'agamba sebo n'alaajana olw'okuba yali ayambadde gadgets nsuubira Jakana yandifiiriddewo. Yali alina gadgets era ky'ovula omwana waffe ate alina gadget amatu gaakutukako. Naye yagambanga nti nawuliranga ng'alinnya ne mugamba ati siba taata otutta n'addamu n'alinnya omuliro. That means it was intentional. It was intentional. Mwenyenaze yali ng'ambuulira abantu abo nti bamulumba bajja bamugoberera. So we had nothing to do. Twali tetulina kye tusobola kukola kubanga twali tetusobola mulemesa kugenda kusoma, twali tetusobola mulemesa kunoonyeza famire ye kyakulya, twali tetulina kye tusobola. Ffe ng'abanafu twabisa mu maaso ga Katonda ntunga Mungu tukuumire muganda waffe. Naye Kalenzi oyo y'omu ku bantu be bagambanga famire ti omuntu oyo mumwegendereze. Era bwe yasigala ewaffe kuba nalaba ng'anyumya nti Janati yajja ne famire oba ne tukola omululu gw'ebintu n'omuddamu n'omugamba nti ebyo byali tebikukwatako. Famire esobola okutakuwa kintu naye taata wange neyo ishu kanjikubuulire. Mwannyinaffe bwe yamala okufa yafiirawo wennyini mu maka Kalenzi mwe yasigala n'abaana bano muzzukulu wa Haji mutabani wange Lule ne Jona gwe yakuuma omuvubuka oyo gwe yayogerangako. Jakana yali ya inheriting ekintu kya famire yaffe okubeera n'abantu era ekintu ekyo kyamulemesaako n'omukyala bagamba this crowd I cannot manage.
namugamba obanga toyagala bantu we call it quits ndi muntu w'abantu familia yange erera abantu kati olina bw'osobola kunzija kuki ku bantu kati mukama wange omwana oyo bwe yajja n'abeerako awo we mulabidde akaseera kati nyenyoka enkunyumiriza sinza kulimba history ye mabega sibimanyi nze nga Janati gwe boogerako nti nali mukuto mu Uganda wange oba biki wasanyuka nnyo asooka oleke taata nga sinnasanyuka Allah akimanyi abalamuzi b'oku nsi we balina ye atasumagira atasalanguzi waali ye Katonda najja nga famire emaze okutuula abaana abo Jakana be yafaalese mu nju ne batandika okubba ebintu by'omugenzi byonna brother wange omuto gwe kalenzi gwe yagamba nti ayagala nnyo Jakana ye yali amwagala yagendayo okucekinga ku maka g'omugenzi twali tumaze okutuuza meeting ne tugamba nti omukyala wa Jakana omukulu eyazaala abaana abasatu atuule mu makaago kuba yali teyafumbirwa emyaka egyo gyonna yali teyafumbirwa ne tumugamba nti tuula mu maka gano olererewo abaana ba Jakana bonna be banaba bakoze ki be banaba baleese wano kataata bwe yatunulamu n'agamba naye okusinziira ku nnyumba nga bweri ennyumba eyamulirwana waffe eddako twagigula naye ng'ennyumba eyo nkadde nnyo n'agamba nti ennyumba ezo zisiimuukewo zonna ozimbewo amayumba amapya abaana mwe banaasobola okujja omukyalo omureservingireko wasula omuteerewo ne wanaakolera then ennyumba zino ziveemu ejjamba lyaki ly'abaana kakati bwe bakiteeka mu nkola twasituka ffenna ng'abooluganda abaasigaddewo ne tugende wa Jakana omukyala nali namubuulidde edde yalimu kuba amaka ago mwalimu omukyala omuwoowe Jakana gwe yawasa mu butuufu bw'obusiraamu n'amuleeta ewaffe naye Jakana bwe yagwa kabenje ng'alaba like twalowooza nti oba anaawona amangu kuba nze yandekera amaka ge omukyala we omwana n'omukozi taking care of them so bwe twalaba ng'obudde bugenda nga tawona bintu bifuuse bizibu leero bamupaleetinga ekya bamusaza ebyenda biki omuwala n'atendewalirwa Jakana yali alina bizinensi ze zaakola ne mugamba mbadde nsaba ompe kakiiti akanzikiriza okugyeko ku ssente ntendewaliddwa nsobole okulabirira famire eno gye waleka so omukyala bwe yatendewalirwa kubanga yaŋŋamba bizinensi ze nazirekera balyamuzaabwe sisobola nakwogera nadda buto nga bondaba simanyi ono basobola ne mugamba bwe bibanga birimu okusika omugwa okimanyi sisika mugwa ekyo tukireke omukyala bwe namunnyonnyola n'angamba senga sigenda kusiteekako mugugu gususse kubanga olina obuvunaanyizibwa omukozi ajja kuddayo ewaabwe nange nzirayo ewaffe kase kirungi ndi w'e Kampala nga bwe nkomyutinga okugenda okukola ki okulaba ku bba wange mu ddwaliro kati omukyala oyo muwoowe yali agenze ewaabwe kakati muno mu kufa olw'okuba yali avuddewo nga waka wasigadde nti Jakana bw'aba avudde e Kampala agendayo n'abeerayokko wali tewalina awa taking a responsibility okitegeera kati mu kufa kwe twagamba ng'ebintu bijjudde muli nti omukyala ono omukulu beera wano kuba naye we yali abeera we yali ayawukana ne Jakana yali avaawo ne tumugamba beerawo okuuma amaka gano naye taata bwe yaleeta kiri tenyumba eyeddako twagigula so tutaaga tuzisende zonna tezikyalina makulu tuzimbirewo abaana kati kwe kugendayo nga famire twatuuka ewaka wa Jakana nga buli muntu abadde awangala ne Jakana ayinawo omukyala we mutabani wange ayinawo girlfriend we oyo kalenzi girlfriend ono Jona girlfriend simanyi kwegamba ne tutunga tugamba you people mubadde ku mudido nti omunene aveewo mwe muwasize wano kiki ekituufu kyemukola ki kyemutegeeza nti bagana naye namawulire getuzze nago mukadde waffe atugambye wano tusiimuulewo naye mu process eyo nga kuba ebyo byayitawo nga nnaku 3-4 buli yali alina kyayagala yakifulumya okumanya abaana baatwala ebintu bya Jakana n'amasannyalaze gano ag'oku agayaka ne bagabbako ku nju so we took the responsibility ne tujjamu ebintu bya mwannyinaffe byali bisigaddeyo ewaffe wanene nga bw'omanyiiwo ne tufuna we tubiteeka Muzeeyi n'agamba nti seeka bw'anajja okugaba emmaali y'omufu byanasangawo bimuleese byanagabira bannamwandu n'abaana era ennyumba nze kennyini I took the responsibility nengenda nengisiimuulawo naye mu process eyo y'okuvaawo kalenzi ng'ali awo yajja obusungu yajjawo obusungu buyitirivu nnyo nnyo ndowooza olw'okuba yalaba nga nze lead ku bonna be twajja nabo ndowooza kwe kunneetikka naye ng'ate mu mateeka kalenzi teyali beneficiary wa Jakana nti alina kusigala awo olaba n'omwana Jakana bwe yaweerera okuvaawo paka wa yali alina okuvaawo era omwana oyo namugamba ne mwannyinaze oyo ali nti Jona tugenda taking a full responsibility of you ku lwa mwannyinaffe
kuba ne mu bulwadde ne bwe yavanga ensambya nga mu nnyumba Jakana mwabeera sanga mujjo nanga amulabirira. So kyambeerako ku bwongo nti mwenyenezo okuwummula emirembe tutekinga responsibility y'omwana ono tumutuuse kuba yamuleka ku senior 5 nga yali yamuweerera dde okuva gye yamujja wansi. So nedda ssebo sibimanyi yafaaki Jakana nze kyemmanyi nga sister we Jakana yaliko abaali bamunoonya benkunyonyodde emabega nti baali bamunoonya abaali baagala afe instantly. UgandaEyenkya. Abamupangira emmotoka eyo ejje mutomere. Nze kennyini eyapiikinga pikipiki Jakana kwe bamutomerera. Naye nga bw'otunula omuntu yajja n'amutomera nga muno kubanga olaba tanka ya piki weerye pikipiki awo Jakana we yali we yafuna akazibu. That means yali intentional ajja amutomera akole ki amutebagamba nti ekijjula omutima akamwa k'ekifulumya. Gashumba yagamba nti gwe musiru gwe yatomera ekisajja wandi kitomedde ne kifa lwaki tewakitta lumu naye era n'amulaalika tikookola otya oba mateeka oba kiki oba spiritual ways tujja kulwanagana naawe. UgandaEyenkya. People can leave that person there ne bajja ne batandika olumiriza nze atalina na kyentegeera. Gashumba yogera nnyo ebitakwatagana. Yes. Naye waliwo ebintu bye tutayinza kubuusa maaso. Exactly. Mwasoma ku postmortem y'okufa kwa Jakana. Kati nga nze sister we ndi mukyala musiraamu. Mwannyinaze bwe yafa maama n'ambikira nti mwannyoko afudde. Awo fe abasiraamu tukimanyi nti kasite mwoyo Mungu agujjamu tewali kiddako. We are not allowed those postmortem things. Era taata wange namusaba nti taata nsaba Allah akunyweze ne family yonna aginyweze tutwale muganda waffe ku kijja. Taata wange yagamba nti omwana wange bamusitule essaawa 11 nga bukya bamutwale ku kijja abantu gye bajja okutusanga. Unfortunately or fortunately I don't know, government neyingira mu bintu by'okufa kwa Jakana. UgandaEyenkya.